obwenzi Bujjingo bwe yakoleranga mu parking ya Victory Christian Center mu Ndeeba. Teddy Naluswa Bujjingo abumanyi. Yes. Byonna bye yeefuulanga nti ali mu kusabira bantu, ali mu parking asabira bantu, bali mu mmotoka asabira mu bantu, naye ng'ate basabira abakazi basabira bokka mu budde obw'ekiro. Oba okitegeera. Asabira abakazi mu budde bwa kiro, emmotoka abantu abasinga bonna bagenze dda, ali mu parking, ali mu yekka, ali mu n'abakazi, tali mu kusaba, ali mu bwenzi, ali mu sex, naye ng'omukazi ebyo byonna abigoberera ng'abimanyi. Sani yajja kukola ki? Obimanyi? Yes, sir, mbimanyi. Yajja kukola ki? Ekisooka dda yajja kubba. Bujjingo nga tannava mu Ndeeba yabba ssente za Sserwadda omutwalo gwa $1 ogwaweebwayo omukyala yali akola mu UN. No sigawulirangako. Omukyala yali akola mu UN n'amaliriza ne bamuwa retirement package n'akomawo n'essanyu lingi nnyo n'ajja mu Ndeeba okulaba omusumba Dr. Sserwadda kuba yali yamusabira okufuna omulimu ogwo. Yagenda okutuuka nga Sserwadda ali bweru yagenda kuwummulamu. Sserwadda ndowooza buli mwaka agenda okuwummulamu. N'akubira Sserwadda n'amugamba nti abaana gye bali. N'amugamba nedda njagala kulaba face to face. N'amugamba nti tekirina buzibu, abaana bange nabatendeka buli kimu bakikola ki? Bakimanyi. N'agamba musumba mbadde njagala kulaba nyina ekirabo kyo. N'amugamba nyina gwe neesiga. Okitegeera. Yes, sir. N'agamba byonna omwesiga nti ye kati Bujjingo ye yali gwandiise owokubiri mu kaseera oba kalekanga nti yalina okusisinkana omukyalo oyo. Naye nga bw'otunuulira ezimu ku nsonga lwaki Bujjingo yayawukana ne mukyala we lwa nsonga nti mukyala wa Bujjingo alina engeri gye yatereezangamu bbaawe bwe yabanga avudde ku mulamwa nga Bujjingo atya Teddy mu ngeri emu oba endala. Era ensobi nnyingi nnyo Bujjingo ze yasobolanga okwewala olw'ensonga nti bwe yabanga abuulira enjiri mu maaso ge mukyala we yalinga waali ng'atya okwogera ebigambo oba oliawo ebiyinza okumuswaza oba oliawo bwe yabyogeranga nga bimusimatuse bwe baddange waka ng'amugamba naye ddadde olaba wano olabika ate wayiseewoko kuba kati bw'okola kirabika ye Teddy ye muntu eyabeeranga n'ekyetwandiyise ebalanced view. I get you. To supplement on that, Bobo otunuulira compare and contrast. Enjiri ya Luli kuba batugamba nnyo nti behind every successful man there is a woman behind that success. Apparently, amazima katuna mugubogera Pastor Bujjingo omukyale yandibadde mabega we yandimuwabudde of which naye okusinziira ku byetuulira era byetuze tulaba amwongera mbongezwamu abavume lwaki bakumanyira biki naye oli yalina ensa ate era n'ensa ajongedde ogiraga up to now. I agree with you. Kati Teddy Naluswa Bujjingo nga bwe nkugambye nti amanyi obunafu bwa bbaawe inside out. Singa yalinga Bujjingo bwe yamutwanjulira ku kituuki nti omulambo gwa Teddy ne muwala waago babadde baagala kubba ttaka lya kkanisa. Omusajja bwe yandisabye divorce Teddy kye yandisoose okwogera yandibadde agamba we are sharing our property equally. Naye olw'okuba nti nno teyalina kigendererwa kya kubba bintu oba kukaayanira bintu yasirika ng'omukyala ng'agamba nayinza omwami wange mmanyi ayinza okuba ng'alina obuzibu ng'omusajja omulala yenna bw'ayinza okubeera naye omwami wange nkyamwagala.
n'agumiikiriza embeera yonna nga bw'ogamba omanyi omukazi asobola okwegumya mu maaso wano n'adda mu kisenge n'akaaba naye n'atakulaga amaziga ge ng'ali mu maaso go. Yes, oli mutuufu. Naye omukyala asobola okudda mu maaso g'abantu n'akaaba n'adda mu kisenge n'akola nkongolo olowooza nkabi olabinumye. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwe eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkyambaniza nnyo nate amakya olw'eggulo akawungeezi ettuntu ery'olwaliro nze muzikulaga muga Moses Wamala. It is such a pleasure of having you the beautiful audience abatugobera ku Aloysius Matovu Media Solomon Kawesa Carlton Scovia Nakamya n'emikutu emirala gyonna mwe bali kubeera nga mutuwaawo obaka feedback oba response kweyo bye tubaweereza. Ggwanga Uganda bingi bigenda mu maaso of course ku mukutu guno tuwogera not least two current affairs, religious affairs, entertainment, ensonga eziri social, economical n'ebirala bingi n'ebyobufuzi era neegattibwako bannamawulire bannange okuli Aloysius Matovu Junior, Mutebi Solomon, Dean Luwasava, Solomon Kawesa n'abalala okubaganya ebirowoozo ku bitutwala mu maaso mu ggwanga saako n'emikutu egyabwe yes n'omukutu ogwa Dean Luwasava TV10 gano mazima. Omukulu Aloysius Matovu Junior agenda kubeera nga neegattako kuba torch mu nsonga ez'enjawulo. Omukulu ono nno kyagenze ku record nti y'omu ku abo abagolodde Pastor Aloysius Bujjingo ettumba n'atamwanukula n'atamuddiza n'atafuna ngeri yonna gy'amwataakinga oba kumuvuma nakola kutya waayi ajja kubayira ye nga ye akimbulira omukulu atya mutye oba akimanyi nti alina bwino we mungi. Of recent yali actually akyali mukyala we Teddy Naluswa yavuddeyo bulungi nnyo n'akola interview exclusive n'agenda deeper n'atubuulira byonna n'ebirala byonna abambi baga nti she exposed Bujjingo saako n'okakasa nti ate ono kazi ali ku level ndala mugezi nnyo. Naye omukulu Aloysius Matovu mulina ssebo ogamba oti eyo obulamu buli butya bigenda bitya? Nebaza Mukama Katonda atwadde obulamu n'atuwa akaseera kano okuwuliziganya wakati wange nammwe naawe mukulu omukubiriza wa programu eno Uganda y'enkya muganda ngo Moses Wamala. Yes sebo. Era mu matuugo ne mu maaso g'abatuwuliriza njagala okuwongayo programu y'olunaku olwaleero kuba nkakasa bye njogera byengenda okwogera nyinza okuba nali mbyogeddeko naye kyensuubira ku Bujjingo byengenda okugamba sibikugambangako mu ngeri gyengenda okubikugamba olunaku olwaleero. N'olw'ensonga eyo nsaba Mukama Katonda nnuŋŋamye
nyongere okugatta abantu ate bwe mba nina omwoyo gwe nsobola okutaasa ngutaase mu linnya erisinga amaanyi eri omwana waye mu linnya erisinga amaanyi gonna eri omwana wa Katonda erya Yesu Kristo Mukama waffe nsabye ekisa kimbereko. Amiina. Amiina. Obulamu bulungi. Obulamu alhamdulillah bulungi nnyo, njagala okwebaza Katonda nti tutambula bulungi nnyo era ekitiibwa n'ettendo bimuddizibwe. Okay. Njagala okusaasirako bannayuganda abaviiriddwako ebintu byammwe, abaviiriddwako abantu bammwe. Nalabye omukyala bambi nga ali mu kukaayana n'abasawo oba abasawo b'e Kawempe, Mulago Kawempe. Oh my God, yes, yeah. Baasaze enviiri z'omwana we ng'omukyala olaba akagamba alaajanira enviiri z'omwana we. Nalaba ekintu ekyo kyankutteko nnyo. Ndabye kubonaabona kw'abannakampala waliwo ne omuwuliriza muwuliriza waffe yansadde tuteekeko amaaso gaffe mu kibuga kyaffe ekikulu ekya Kampala. Njagala nakukulisaayo Nabbanja yabadde ewa Paapa Italy, Rome, naye nina experience gye nalaba lumu nali nkyakola ku Radio Sapiensia. Yes. Ne tukyaza CEO wa Movit. Yes. Twalina program gye bayitanga Kakensa. Nga programu eyo tugenda kufunamu sponsorship okuva mu Movit. Yes. Naye twalina okwaniriza bewandiisa abakulembeze ba Movit okwogera okwanjula ettu gye bagenda okuteekamu eyo programu. Ne bagamba chairman yennyini yabajja. Omukulu bamuyita Birungi, mwami Birungi, musajja mulungi nnyo, ayagala nnyo Kereziya, awagira nnyo ebintu ebirimu Katonda. Okay. Olunaku olwo Kalidinaali Wamala yali agenda okutongoza programu eyo. Njagala okulaga kye bayita entiisa ya Katonda mu maaso g'abagagga oba n'ab'ebitiibwa. Tuba tukyali mu studio maze okwanjula omukulu Birungi ayogeddeko eri abantu, ababuuzizaako, ababuulidde bye bagenda okuteekamu. Omutiibwa Kalidinaali n'ayingira studio ya Radio Sapiensia. Nze nali nkola moderation ya programu eyo. Njagala kugamba nti omutiibwa bwe yayingira bwati studio, entiisa gye yakuba naggagga wa Movit bwe yavaawo awo yasibira mu ddwaliro ensambya nga pressure zimukubye. Simanyi lwaki pressure zamukuba naye neewuunya abakulembeze baffe abagenda mu maaso ga Paapa ne bavaayo nga tebalina yadde kumenyeka mu mitima gyabwe mu ebyo bye bakola. Yes. Ne bavaayo nga tebalina kwebuulirira mu mitima gyabwe kugamba nti kentuuseko mu maaso g'omutukuvu Paapa nja kubusanga bwe nti abantu ba Katonda, olw'ensonga nti ye Paapa yeetowaza nnyo n'atuuka okukiisinga ebigere by'abakulembeze bewandiise bannabyabufuzi. Wamulaba nga Sudaani we yajja Sudaani. Yes, yes. N'agenda ku bigere bya gundi Riek Machar. Ne Salva Kiir. N'agenda ku bigere bya Salva Kiir n'agamba nti Mukama Katonda atuyambe Salva Kiir omusolo tegumuyitamu kubanga tugenda kuswala nnyo. N'ekisajja gwe byewalaba nange. Anti gwe
bagamba nti nno yali abwejeddwa ku musota bwalaba omugwakola ki yekanga bwekanzi kati gwe kuba kafaananyi nga papa kirira bwati ku ngatto za Salva Kiir obusuwa ne buta nze nga kyensaba kyokka kagamba nenga Mukama Katonda nyamba omusajja ave wansi ng'omusulu omusajja tegunnamuyitamu gwe yomanyi kye bayita entiisa abakulembeze ba Uganda abagenda mu maaso g'omutiibwa paapa nsaba muyige ekintu kimu omuzungu akiyita humility. Yes. Ffe mu Luganda tukiyita okwetowaza oba obwetowaze. Tuveeyo n'obwetowaze, tuveeyo n'okukakkana, tuveeyo n'okutegeera nti obulamu bw'abantu kintu kya kitiibwa nnyo. Kubanga buli muntu agenda mu maaso ga paapa ayinza okuba nga amusabwa bwa pulezidenti naddala bano abava mu Africa. Eyo nvuddeyo mbadde mpiseeyo buyisi nga njagala kubuuza ku bannakampala. Lindako okuvaayo oddukirayo ki waliwo eyagenda mu maaso ga paapa ate ne yeetaba mu by'okubba amabaati bannange. Nti kyekyo kyenkugamba nti kati nalabye prime minister y'omu ku bali ku lisiti y'ababba amabaati gaaki g'Ekalamojja. Nalabye paapa yazzemu okuyita among alabika oba yamuyise bakituufu oba si kituufu omanyi ne bannamawulire oluusi basavuwaza. Naye nga abakulembeze baffe tebalaze kitiibwa kye bajje mu maaso ga mutukuvu paapa nga bafukamidde mu maaso go wali. Yes. Bagenze n'obufere bwabwe ne bakomawo n'obufere bwabwe nga tebamenyese mitima. Kibi nnyo ekyo. Naye gonna omulamu wa Ssebulindako okumala gaguvaako gumulamu munene don't we learn tetuyaba abakulembeze baffe tebayiga lesson because omuntu yantuse ku level ewanditusuubire noga waaye yandibadde nga ebintu bye bingi bikyuka. Omuntu gwenyeza okugamba nti alina kye yayiga bwe yagenda mu maaso ga paapa bamuyita Gilbert baali baseka Bukenya. Alina kye yajjawo era bwe yakomawo yakkakkana. Okimanyi si bamwogerako tubadde tugenda kumalako omwaka nga tetufunye yadde muntu amwogerako Gilbert Bukenya eyali vice president wa Uganda. Mukwano weebale. Yes sir. Omanyi mmwe bannayuganda mulina ekizibu kimu musiima nnyo abantu nga bagenze. Tewali abadde agenda mwogerako nga yayagala okwogerwako. Yakoowa bannamawulire kuba talina kirungi kye yabafunamu okusinziira ku byeyaba kale nga bonogaku ku bye yabakolera bamusasula bubi nnyo bannamawulire. Mukulu Sekandi talabanga ku paapa eyali vice president waffe. Alabika yamulabako olabika yamusisinkana. Naye mwogereko. Webali kwogerako ne ku Sekandi bambi. Ali atya. Munange gyali mulungi ali ku Twitter atuteerayo obufaananyi atugamba comrade nze n'omukyala wange tubaagaliza weekend taata gyali mundeeba bambi Mukama amuwa ekiro kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe. Mundeeba wano ayinza okukubulawo bw'obeera ng'omwetaaza ku popopo abeerawo kabiya abeerako ekawungeezi. Tugende ku mulama gw'olwaleero sibate tutuuseyo tuti tugende ku nsonga tutandike ku interview tutandike kusiiba tutandikire wa tutandikire wonna bagamba nti empogola we yatikira ogisusiza. Tutandike ku interview y'omukyala omukyala wamulabye otya? Omukyala bangi baŋŋamba mukyala yayolesezza obuntulamu yayolesezza enikoti kisajja kikulu bakatona bakikazi kikulu mukyala amagezi mangi nnyo nayolesa nti omwami abamu bagambye ebigabye sowana kuyisa ku mpewo nti omwami yakoze interview naye eri eraga nti ddala ekituufu omuntu omukulu bwati bwalina okweyisa bulijjo byoyogera interview wagirankubulire mugenda ne munyooma abasoga omanyi mugenda ne munyooma
namugamba nti simanyi abasoga tebategeera abasoga bakola batya naye omukyalo oyo alina essuula empya gye yabikkulidde abantu nti mulekeraawo okuyisangamu abantu amaaso. Teriyo muntu mugumu mu Uganda kwenkana mukyalo oyo. Wamala kino nkyogera. Teriyo muntu mugumu mu Uganda kwenkana mukyalo oyo. Kati nze kati kankugambe kino nga nkijja ku ebyo bye mmanyi. Byonna bye nakugamba nti bannyumiza ngenda kubikunyumiza. Nga sirina kyenkwekeredde. Lindako. Aloysius omudigido mwana gwe. Leero gena tuwa emboozi wa boda. Ogenda tuwa ebyerugazi. Emboozi wa boda ngenda gikuwa. Mama nyabo. Ngenda kuwa emboozi z'omundeba mu parking. Ngenda kuwa emboozi za ofiisi ya Sserwadda. Ngenda kuwa nga bwe gambye nti nno byonna bye ngenda okukugamba nnyinza okuba nali mbikugambyeko naye sigenda engeri gye ngenda okubikugambamu sigyogerangako Mukama ansaasire. Oh my God. Nange weebale. Ekisooka bw'otunuulira interview eyo omukyala gye yakoze owa kye bayita credibility. Omukazi oyo mukazi mugezi nnyo. Ng'ovudde ku kyokugamba nti oyo mukazi mugumiikiriza nnyo nga gye nkomeza naye ate mukazi mugezi nnyo nga gye nkomeza. Buuza nti mugezi atya? Mugezi atya ssebo? Emyaka egisoba mu 20 gy'amaze mu bufumbo obutukuvu ne mukwano gwe taata w'abaana be Aloysius Bujjingo. Yes. Talina kintu kikwata ku Bujjingo ky'atamanyi. Ge mazima. Amumanyi obwereere bwe, amumanyi amaddu ge mu buliri, amumanyi obwenzi bwe, amanyi obulogo bwe, amanyi obubbi bwe oba obufere bwe, amanyi obunnanfuusi bwe, amanyi obunafu bw'omutima gwe n'omubiri gwe n'okuyaayaana kwa eryensi byonna abimanyi okusinga ffe abali ebweru. Go ge mazima ekyo kituufu. Nkugambye byonna nga bwe mbikumenyedde Teddy Naluswa Bujjingo akimanyi nti obwenzi bwa bbaawe tebutandise mu kaseera ffe we twabulabidde. Teddy Naluswa Bujjingo akimanyi nti obukumpanya bwa bbaawe tebutandise ku ye oba tebutandikidde ku ye akimanyi. Teddy Naluswa Bujjingo akimanyi nti bbaawe yazaalako dda ebweru naye n'asirikanga omukazi. Omanyi olwo kye bayita omukazi ne kye bayita omukyala. Omukazi bw'aba yajja mu maka kufumba afumba era bw'afuna ebimunyiiza bw'aba anoba dda mu kisenge. Yes. Omukyala bw'afuna obutakkaanya n'omwami we buli wanyiiga ng'ayasamya akamwa ng'addamu omusajja aleeta omukazi aleeta. Era omukyala oyo bw'alaba nga embeera emuyinze ng'asibamu ebyanguwa ng'addako gye bamuzaala oba nga yeeyombekera ng'alinda omusajja amunone. Abamu nno tebabanonera ddala. Aba yakoowa dda. Anti omukazi bulijjo oyagala omusajja akugobe naye omusajja agamba sijja mugoba. Kati bwe weegoba takunona. Ne byewaleka tabikola ki tabikuweereza naye kyakola abizingako mpolampola n'afuna ekikutira n'abiteeka omwo n'abiteeka mu kasonda oba n'abiteeka mu kisenge ky'abaana bwe muba mubadde mulina abaana oba n'abiwanika mu siiringi waggulu.
naye takunona. Kati Teddy Naluswa Bujjingo nga bwe nkugambye nti amanyi obunafu bwa bbaawe inside out. Singa yalinga Bujjingo bwe yamutwanjulira ku kituuti nti omulambo gwa Teddy ne muwala waabwe babadde baagala kubba ttaka lya kkanisa. Omusajja bwe yandisabye divorce, Teddy kye yandisoosa okwogera yandibadde agamba we are sharing our property equally. Naye olw'okuba nti nno teyalina kigamba kigendererwa kyakubba bintu oba kukayanira bintu, yasirika ng'omukyala ng'agamba nayinza omwami wange mmanyi ayinza okuba ng'alina obuzibu ng'omusajja omulala yenna bw'ayinza okubeera, naye omwami wange nkyamwagala. N'agumiikiriza embeera yonna yonna nga bw'onoogamba omanyi omukazi asobola okwegumya mu maaso wano n'adda mu kisenge n'akaaba naye n'atakulaga maziga ge ng'ali mu maaso go. Yes, oli mutuufu. Naye omukyala asobola okudda mu maaso g'abantu n'akaaba n'adda mu kisenge n'akola nkongolo olowooza nkabe olabinumye. Gusajja guno oba kitegeera kyenkugamba ng'abakongoola. Kati Teddy Naluswa Bujjingo yafuna kye bayita kugamba ekyomukazi muye kyamutuulamu n'amanya nti nno mbadde n'abaana bange. Omanyi kibi nnyo Bujjingo alina enjiri gye yasomesanga nga tuli ku Dembe FM n'ayogera ku njiri y'omukazi omunaku namwandu eyagendanga ku lubalaza lwa ku geeti ya Kabaka ng'ayagala bamusalira omusango gwe. Naye nga Kabaka aganye okusala omusango, naye nga buli lwakeera ku makya asanga omukazi oyo ku geeti, nga buli lwakeera ku makya asanga omukazi oyo ku geeti amubuuza naye kiki mukazi gwe, nanti munaye waŋŋambye ogenda kusala omusango gwange naye tonnaba kumpa bwenkanya. Paka omusajja bwe yeevaamu Kabaka n'agamba kale n'asala omusango gw'omukyalo oyo. Mu butuufu tetumanyi, Bayibuli tetuwulira musango ki gwe baasala, naye yatugamba bugayi nti olw'ensonga nti omukazi yaddingananga obutava ku geeti ya Kabaka, Kabaka yalwadde aki n'asala omusango gwe. Yes. Omukazi n'afuna obwenkanya. Nkimanyi nti Teddy yeewuuba ku yeekaalu ya Mukama, gayita amaviivi ge oba giyite prayer room gy'abeeramu, n'akaabirira Mukama ng'asaba Mukama amuwe ekisa, kubanga amazima ga Katonda ali mu ggulu. Teddy Naluswa Bujjingo mu kkooti z'ensi tagenda kufunayo bwesigwa ngiyite ntya, tasobola kufunayo buwanguzi bwonna mu kkooti z'ensi. Ekyo kituufu, watugamba dda Bujjingo mu Uganda teri asobola muwangula musango. Ekyo kimpadde amaanyi bwe nzize ndaba abantu ababadde balabikako mu mikutu egy'enjawulo nga boogera ku bigambo bye nakugamba nti twagenda mu kkooti nga tukutte omusajja oyo kwokya ebitabo ebitukuvu, abantu bonna nga basirise. Naye kati amazima gatandise okuvaayo, n'endiga ezaabeeranga mu congregation ze bakubise engalo kuba mu ngalo obanga amagezi gazze ne zitegeera nti mu butuufu omusajja ono butuufu Bayibuli yazookya, naye olw'ensonga nti babateekamu intoxication yeri egamba nti no ze baayokyanga zaali teziriimu nnyiriri, nabo bambi ne bagendera awo mu mbeera ya kubuyayizibwa ne balowooza nti ezaayokyebwa tezaali Bayibuli, ezaayokyebwa byali just bitabo olw'ensonga nti mwalimu ennyiriri ezibulamu. Yes. Naye nga bw'otunuulira ezimu ku nsonga lwaki Bujjingo yayawukana ne mukyala we, lwa nsonga nti mukyala wa Bujjingo alina engeri gye yatereezangamu bbaawe bwe yabanga avudde ku mulamwa nga Bujjingo atya Teddy mu ngeri emu oba endala. Era ensobi nnyingi nnyo Bujjingo ze yasobolanga okwewala olw'ensonga nti bwe yabanga abuulira enjiri mu maaso ge, mukyala we yalinga waali ng'atya okwogera ebigambo oba oliawo ebiyinza okumuswaza, oba oliawo bwe yabyogeranga nga bimusimatuse bwe baddange waka ng'amugamba naye ddadde olaba wano olabika ate wayiseewoko kuba kati bw'okola kirabika ye Teddy
ye muntu eyabeeranga n'ekyetwandiyise balanced view. I get you. Ku njiri gye yabuuliranga. To supplement on that, bw'oba otunuulira compare and contrast. Enjiri ya luli kuba batugamba nnyo nti behind every successful man there is a woman behind that success. Apparently amazima katuna mugubogera Pastor Bujjingo omukyala yandibadde mabega we yandi muwabudde of which naye okusinzira ku byetuulira era byetuze tulaba amwongera mbongezwamu abavume lwaki bakumanyira biki naye oli yalina ensa atera n'ensa ajongedde ogiraga up to now. I agree with you. Nkugambye Teddy Naluswa Bujjingo obwenzi bwa Bujjingo tabulabye kati fewe tubulabidde nga buzze mu mawulire. Naye ye mukyala abadde asirika bwe kiba nti kucunya musajja we ng'amucunyiza mu kisenge. Tamukkiriza kumuswaza mu maaso g'abaana be oba tamukkiriza kumuswaza mu maaso ga kibiina ng'omwami we bwe yali akola. Bannange situganye ne Naluswa ayinza okuba ng'alina ebikyamu mu bulamu bwe bye tutamanyi, naye olw'ensonga nti nno alina engeri ey'obwegendereza kugamba gy'akuttemu omwami we. Olaba ne bwe yabadde ng'ayogera ku by'okugamba nti nno bwe twatuuka mu kkooti mu maaso ga minisita yagamba nti bali abakulu basobola okwerabirira. Yes. Kubanga bakuze basusiza emyaka 18. Kitegeeza nti omusajja ne bw'atagamba minisita Nakiwala Kyenji bwe yasalawo bw'atyo eri mukyala munne ye kyamumatiza nti abakulu bali bwe baba baagala okweyongerayo okusoma beeyiye because they are 18 and above. Naye ono omuto ye obuyambi abufune. Yes. No wonder Nakiwala Kyenji teyasobola kukomawo yadde ku lisiti y'abaminisita. Ate nga ye mukazi nze gwe nali ntunulira nga role model eri kye twandiyise ekifaananyi kya family, kubanga bbaawe yayingira ebyobufuzi ebiri active. Omukulu Kyenji omanyi yali akiikirira Bukomansimbi ewaffe. Mu myaka gyonna gye yamala mu Bukomansimbi sijjukirayo ekintu kyonna kyoyinza kumujjukirako. Bwe bakubuuza bba wa Nakiwala bye yabakolera ku lisiti twena kyowandiika Bukomansimbi sina kyensobola kujjukira n'egamba nti kino oba kiri oba nti mipiira gy'abavubuka nti oba gye yateekangamu ssente nti oba bibiina by'abakyala bye yateeka ku Bukomansimbi oba nti nno nnimiro ze yalima oba nti yaleeta tractor oba kugamba si kijjukira. Mu bufunze birds of same feathers. Naye omukyala ye yali akuumye era ng'awaniridde ekitiibwa kya bba mu society nga bagamba nti olaba Nakiwala Kyenji olaba kye bayita amaka. Yes. Tekyamuggyako ku salira mukyala munne mu feva ya omusajja nti bano abaana abakuze basobola okwerabirira. Not because omwami mwavu nnyo nti talina ssente zasobola kukuweerera abaana be abaagala okweyongerayo okusoma. Not because nti nno omusajja kugamba mulwadde nti nno ssente zirina okulabirira abaana be oba zirina okusomesa abaana be zirina kusayiningibwa muntu mulala atali part of the family. Not because omusajja nti ssente zaali zimuweddeko oba yali azitadde ku fixed deposit account nga tasobola kuzakisesinga. Yes. Just because omusajja ya influence nga n'amanya Teddy yeetaaga ssente mmeka nti omwezi yeetaaga $5,000,000 kankwate $10,000,000 wakirinzibwe minisita asale in my favor neeno Teddy gy'agenza okufuna justice aleme kugifunayo abaana bagende oba bafuuka b'amalaaya ku makubo nga bwe yabavuma edda obw'amalaaya oba bafuuka kyonna kibaagala okufuuka bakifuuke naye okukwata ssente oziwa Teddy waakiri nzisuula ku malaalo. Naye omukazi n'agumiikiriza. Yes. Era n'atavaayo mu njiri nga bano gamba omusajja kubanga enjiri ya Teddy yandibadde enjiri ya bwannalukalala ku kituuti.
omusajja osumba otya abantu nga naye wennyini tosobola kusumba makaago? Onoosobola otya okutereeza amaka g'abantu ng'olwedde amakaago gakutudde? Kubira Yesu engereza eyo ye yandibadde enjiri ya Teddy Naluswa Bujjingo ku Batibala olwaleero. Yes. Naye enjiri ye kati egamba omukyala nti omukyala bw'obanga walekebwawo omwami olw'ensonga ezimu oba ezali zimu, wekkiririzeemu, kaabirira Mukama Katonda ajja kutemera ekkubo naawe osobola. Yes. Enjiri ya Teddy yandibadde ya tokkiriza Ezeberi kutwalako omuntu wo. Lwana makazi fiirawo paka nga weddiza ekikyo. Naye enjiri ya Teddy yanjawulo nnyo ku njiri gye yandibadde abuulirira abantu. Si ya bukyayi, si njiri ya kwawulayawula, si njiri ya busosoze. Enjiri gye wandibadde ogamba nti eyandibadde enjiri ennamu. Obanga ku muntu gwebakanga naye mu buliri nga mushayalinga obuliri mu mbeera ez'obwavu, ne muzaala omwana wammwe asooka, ne muzaala owokubiri, ne muzaala owokusatu, ne muzaala owokuna, n'akwawulira ng'alaba tokyajja mu kitiibwa kye ng'omuntu, ng'ebisubu byonna abadde abikola omulaba. Obwenzi Bujjingo bwe yakoleranga mu paakingi ya Victory Christian Center mu Ndeeba, Teddy Naluswa Bujjingo abumanyi. Yes. Byonna bye yeefuulanga nti naali mu kusabira bantu, ali mu paakingi asabira bantu, bali mu mmotoka asabira bantu, naye ng'ate baasabira abakazi baasabira bokka mu budde obw'ekiro. Oba okitegeera, asabira abakazi mu budde bwa kiro, emmotoka abantu abasinga bonna bagenze dda, ali mu paakingi, alimu yekka, alimu n'abakazi, tali mu kusaba, ali mu bwenzi, ali mu sex, naye ng'omukazi ebyo byonna abigoberera ng'abimanyi. Kyoga Bujjingo ebyokusabiranga ekigundi obwenzi yabukoleranga na mu paakingi gundi. Bumpo omwana yaŋŋamba omulundi ogutali gumu baamusanganga mu paakingi. Jjukira nti tosobola kusuubira nti bayinza okubeerawo ekintu ekyekikanga ekyo nga kiri mu kifo ng'ekyo. Of course. Oba okitegeera kyekugamba? Kiringa wono ogamba nti bw'obanga obadde okebera mu keesi y'omusista oba keesi y'omufaada, obanga omwana asoma bwa faada, tosobola kusanga obupiira bwe bayita bwegali mpitawa ng'abitadde mu gundi ye nga bono gamba nti byakwekuumisa. Mu bintu by'oyinza okulowoozaako ekyo tekisobola kubeeramu. Ge mazima. Kati mu bintu by'osobola okulowoozaako tosobola kulowooza nti n'omusumba asobola okwepiikiza mu paakingi ya Victory Church mu Ndeeba. Eno mwe mulowooza Mwoyo Mutukuvu alinnye, emmotoka eri mu kwenyeenya, kumbe si Mwoyo Mutukuvu. Ng'oli sitaani yennyini ali ku mulimu ogwamutuma kubanga yajja kubba, kutta n'okuzikiriza. Ebyo byonna Bujjingo abirina era abikoze. Ate nga kati ku Bujjingo takyatuma, yasitukanga. Bw'oba onoonya ekifaananyi kya sitaani bw'afaanana bw'oba tomulabangako, bakuleetere gwe bayita Aloysius Bujjingo omuteeka wali, kubanga byonna sitaani bye yajja okukola mu mutima gwa Bujjingo mwebiri. Mukulu Matovu, bwe bakugamba nti script yiyo gwe director noonya characters ne twagalayo sitaani. Bujjingo yazanya paati. Sitaani yajja kukola ki nakola ki? Obimanyi? Yes sebo, mbimanyi. Yajja okukola ki? Ekisookedda yajja kubba. Bujjingo nga tannava mu Ndeeba yabba ssente za Sserwadda omutwalo gwa $1 ogwaweebwayo omukyala yali akola mu UN. Eno sigawulirangako. Omukyala yali akola mu UN n'amaliriza ne bamuwa retirement package, n'akomawo n'essanyu lingi nnyo, n'ajja mu Ndeeba okulaba omusumba Dr. Sserwadda kuba ye yali yamusabira okufuna omulimu ogwo.
yagenda okutuuka nga Sserwadda ali bweru yagenda kuwummulamu. Sserwadda ndowooza buli mwaka agenda okuwummulamu. N'akubira Sserwadda n'amugamba nti abaana gye bali. N'amugamba nedda njagala kulaba face to face. N'amugamba nti tekirina buzibu, abaana bange nabatendeka buli kimu bakikola ki bakimanyi. N'agamba Musumba mbadde njagala kulaba nyina ekirabo kyo. N'amugamba nyina gwe neesiga. Okitegeera? N'agamba byonna omwesiga nti ye kati Bujjingo ye yali gwandiise owokubiri mu kaseera oba kalekanga nti yalina okusisinkana omukyalo oyo. Ne basisinkana, ono omukyala n'ambuulira n'amugamba Musumba yansabira naye kino kirabo kye. Nga bono gamba kasiimo, si nsigo, si kimu kya 10 naye nga bono gamba akasiimo. N'akwata omutwalo gwa $1 n'agukwasa Aloysius Bujjingo ng'akyali mu ndeeba. Omusumba agenda okukomawo, omukyala amubuuza naye project mundiyo wagiraba azina akasiimo kange wakalaba? N'amugamba kasiimo ki? Nti wangamba mbikwase mutabani wo nti ye isooka ombulire biki bye wamuwa? N'amugamba ssente ze yakwasa Bujjingo. Sserwadda engeri gy'ayagalamu ssente katono agwewo ekigo. Ye alowooza bamuleetedde akantu katonotono kali awo. $2, $5 kakadde oba oli awo oba bukadde bubiri. Gwali mutwalo gwa $1. Sserwadda papye ayise Bujjingo biki bikoze bitya tyate sente zireete tyate bannange. Noono naye agamba anti munnange oyo eri yabadde nga counseling. Omanyi Sserwadda yali yateekawo gye wandiise enkola nti omuntu obanga oli like a pastor abantu ne bajja mu counseling room nga baze gy'oli. Byonna ebirabo bye baba baleese bibeera biki? Bibeera bibyo naye gw'otolako ky'osobodde n'owaayo eri ekkanisa. Kyesimanyi oba Bujjingo ku mutwalo gwa $1 yakwatako 10 oba 2 oba 10 n'awaayo, naye kyemmanyi ssente teyaziwaayo, yazigaanira. Anti byonna ebirabo ebireeteddwa mu counseling biba bibyo. Anti oli akugambye kino ekirabo kyanjawulo kirina nannyini kyo. Oli bwakuteresanga ekintu bannaye omwesigwa mu bitono alibeera mwesigwa mu bingi. Wamala bwe bakuwanga ekintu ky'omuntu ne bagamba nti kino kintu kya Matovu, teweefuulanga gamba nti anti Matovu nkola naye era nze mukola ki? Nze mutegeerera. Alina wala. Era nze Wamala kino kikugamba tubeera ku mukutu guno naye oli ayinza okugamba nti munnaayo bino $5 bimpeere Matovu, bw'olirya ssente zange ng'omuntu azikuwadde ekikolima ekigenda okuyiikira bannange. Obanga wazirya dda. Omugenzi Jakana Sulaiman Nadduli yagenda okufa ng'abulidde abantu nti mu bonna be mbadde ate sisuubira munnange Wamala yabadde mukwano gwange ku nsi. Omusajja abadde akola buli kimu. Kati bampe $5 bya Matovu liri ebikolimo ng'okolima. Bujjingo yabba ssente za Sserwadda omutwalo gwa $1. Ekyo kyo Bujjingo akimanyi. Ate ne Teddy akimanyi. Byebyo byekugamba nti Teddy alina ebintu by'amanyi bye tutamanyi. Oboolyawo ebimu tubimanyi naye nga tasobola kuvaayo n'ayasamya kamwa n'abyogera okuswaza bbaawe kubanga oli takoma kubeera bbaawe taata w'abaana be. Ekirala Ssebo Sitaani wambuzizza, ekirala Sitaani kyeyajja okukola yajja okutta Bujjingo ng'atandika obuweereza bwe ku Bati Valley. Yajja n'enjiri etta amannya g'abasumba ng'otandikira gye yava ewa Sserwadda, ngatta amannya g'abantu bonna be wandiise ab'amaanyi abaabuuliranga enjiri ey'amaanyi
nga Kiganda ngatta buli muntu gwandigaye nti abeera mu kkubo ery'okumulungamya ng'amwagaliza kimu kyokka kufa. Era nze nawulirako ku njiri ku Bativale ng'egamba nti oba oliawo omukazi oyo yakola badala bafe, ng'era owulira balingendiga ziddamu bafe. Ate sirowooza nti nno osobola okuyimirira wali nene we ye asobola okwegaana. Sirowooza nti nno asobola okuyimirira wali n'anaaba engalo ze nga okuva lwe yava mu ndeeba okutuuka awo waali ayina engalo ze twandiyise entukuvu ezitaaliko musaayi. Clean hands. Clean hands without blood. Kati kino kyentegeeza si kutta mu kamwa kokka naye ngamba okutta physically oba okusasulira omuntu okuttibwa mu ngeri emu oba endala. So toli sure oba asobola okuvayo ne yeetengerera n'awakana. Asobola okuwakana kubanga olaba yeegaana mu gundi we mu kkooti n'agamba nti nze siyanjulangako makula tanyanjulangako. Bagenda Kabaga baali bayitiddwa Kabaga kulyamu na kunywa. Balinawo ndowooza omukolo gw'okumanyagana. Naye Musumba nno Mulamba ye yagamba ebyo. Kati ne kinasobola okyegaana. Nakugamba Bujjingo ne bamugamba nti nno Yesu ali ku State Square ayagala kusisinkana abasumba bonna. Ayinza okugamba nti nze Yesu tannanyambako nti agenda kujja kaninda amala okwogera nange mu ngeri enjawulo ndyokke nzikirize ngende. Uncle Bini yangamba mwayinza okumunoonya waali n'amutta. Nkubuulira kiki ekimuleese. Kati bw'obanga oyagala okutta ky'osanzeewo ate nga ne sitaani yajja kutta, tukwawula tutya ku sitaani? Okubba obbi omutwalo gwa $, okutta ose amannya g'abasumba banno n'obuweereza bwabwe. Ate nga tetulina sure oba tosasulangako muntu attibwe. Anti kasi otambula n'abatemu tosobola kwawukana ku batemu. I agree with you. Atambula na bammundu akumibwa bammundu naye yennyini ayina emmundu. Emmundu yaki? Yes. Birds of the same feather kituufu. Fight bela. Ejjanzi teribuuka na nzige. Nedda. Sitaani ekirala kyajja okukola ssebo kwe kuzikiriza. Sebo ekimu ku bintu ebyandeetera okwawukana ne muganda wange Bujjingo kuzikiriza Bayibuli. Ng'ayagala kwokya ekigambo kya Mukama Katonda. Si kyekyoka era y'omu ku abo boyinza okugamba nti abaavaayo ne baagala okuzikiriza kye bayita obufumbo obutukuvu ng'agamba abantu empeeta kyuma buuma kye bateeka mu nnyindo z'omuntu obutakula kiringa kyuma mu mbizzi. Kati omuntu azikiriza tetwandiise Katonda kye yateekawo naawe omukisa. Omuntu azikiriza ebitabo ebitukuvu ebyawandiikibwa nga tannazaalibwa nga tannaba na kulowoolezebwa nti naalibeerawo. Sitaani aba amusinza ki? Mayembe? Biwawaatiro? Njala? Mannyo? Oba lulimi? Kyamusinza nti asaasaanira ensi yonna ne mu Amerika gyali, UK gyali, kyamusinza ndowooza. Amusinza linnya naye nga be bamu olw'ensonga nti naye yennyini awo waali almost buli muntu mu Uganda asobola okumutegeera ate kati naye kumpi buli wamu wonna abeerawo kubanga enjiri ye ku intaneti ebeerawo. Oba okitegeera kyekugamba? Bulungi. Omuntu ayagala okusaanyawo ky'ataateekawo kye yasangawo tosobola mwawula ku muntu azikiriza. Yes. Kati byonna he is a complete Satan in totality. Yajja okubba bye abbye bannayuganda nti ne mu bwavu bwe tulimu akaseera k'olwaleero ayiyayo obukodyo omwabbira ssente okujja mu bantu abanaku. Talina njalo na sitaani obubbi bwaliko. Obubbi bwaliko buli ku ddaala ddala nnyo kubanga agenda n'ayonoona abalala abali mu kkubo naye yeyiri ekkubo lyalimu n'akuŋŋaanya nga takyalina muntu amukoonako
nabbe emisana nabbe kawungeezi nabbe ekiro nga yeebisse mu umbrella ya Yesu oba mu umbrella ya Katonda nga naye yennyini akimanyi nti ebintu byakola si bya bwa Katonda. Omubbi alinga oyo ogenda musisinkana wa oba ogenda musanga wa? Niyinza obutamufuna ge mazima. Omuntu asanyukira okufa kw'omuntu abadde alwanirira okutaasa ebitabo ebitukuvu n'agamba oyo naye kaagende, omwawulira wa ku muntu gwandiyise omussi? Amazima bw'abeera nga asanyuse enjawulo eba ntono. Nakugambye Teddy naluswa Bujjingo amanyi ebyo byonna Bujjingo byali bye tumanyi ne bye tutamanyi, naye olw'ensonga nti abihandolinze mu mbeera y'omuzadde nga bonogaa nti nno oli ye taata w'abaana bange, kubanga akkiriza obagaana Teddy tagenda kufunayo taata w'abaana be abo be yazaala mu Bujjingo. Yes. Teddy nga bw'ali mukazi akimanyi nti Bujjingo ayina abaana erugazi. Omusajja wa bodaboda nakugamba yaŋŋamba nti Bujjingo ayina abaana erugazi. Abaana omwana? Yaŋŋamba baana oba mwana yaliyo oba baana be baliyo, nze kye yaŋŋamba nti mwe temumumanyi erugazi ayinayo abaana n'omukyala oba oli awo baayawukana naye nga yamuzaalamu omwana oba abaana. Kyemmanyi nti mulenzi. Yamuzaala akyali ne Teddy oba? Ate mukulu. Yes, yali akyali ne Teddy. Yesu Kristo Munazaalesi. Nkugamba Teddy ebyo byonna abimanyi naye tavangayo kubyogera nti omusajja wange mumanyi mwenzi wadde nga naffe tatulabirira ayina n'abalala batalabirira. Abalabirira. Omuntu atali mubbi lwaki wandibadde ogula ettaka n'oliteeka mu mannya ga Levikson? Naawe lwaki wandibadde ogula ettaka n'oliteeka mu mannya g'omuntu atali ggwe? Lwaki wandibadde ogula property yonna n'oliteeka mu mannya g'omuntu nga si ggwe bw'obanga ddala ddala by'okola biri mu bwerufu? Why would you do that? Nga toli mubbi lwaki wandibadde okweka ebintu byo? Obikweka ani? Obikweka mukazi wo? Obikweka baana bo? Obikweka buweereza bo kanisa? Kiki ky'oba okweka? Ettaka liriddawo eryo bannange. Omukulu. Nze nsaba Mukama Katonda ankoleddeyo ekyewuunyo. Omanyi bwe twali ennabweru nga tugenze mu musango gwa Bayibuli. Yes. Lwe baasala omusango bambi Teddy yajja. Okuyimirira in solidarity with her husband. Naye nga naye yennyini akimanyi nti mbutuufu omwami we yalagira Bayibuli ne bazookya. Era nga naye yennyini akimanyi yateekawo resistance ng'abagamba temwokya Bayibuli ezo mu kifo ky'okuzookya waakiri tugende tuzigabe mu byalo. Kuba waliyo abantu abazeetaaga nga bo tebamanyi byanyiriza limu. Yes. Naye era yajja n'abaawo n'agamba munnaye bwe mba natomera musajja wange mulungi ne mu bubi nina okuyimirira naye n'ayimirira naye nannyini kiggwa. Oba kitegeera? Yes. Naye wali omuwuliddeko ng'avaayo ng'ayogera nti n'omwami wange ayokya Bayibuli era bw'oba ofunye omukisa n'omubuuza katugeze ng'omubuuzizza mu interview kimanyi nti ayinza obutaddamu kibuuzo ekyo. Asobola okukyebalama kuba mukazi mugezi namulabye. She conducts herself in a very, very principled way, ate era in a very mature way. Naye olowooza ye takimanyi nti n'omwami we yalagira bayokye Bayibuli. Akimanyi naye tasobola kuvaayo n'akimulumiriza kubanga akimanyi oli taata w'abaana be. Tajja kufunayo taata w'abaana balala. Ow'abaana abo bamanyi nti yabazaala mu musajja oyo.
ng'omukazi aguma. Uganda ey'enkya